nina gundi gye ndi okulaba omwana yafuna olubuto nti nga bamukutte ng'ali mu kunaaba. Wali obyogerako mukwano, waliyo ebiyiga ebimu nga tekuli kisumuluzo. Kati olaba gye nasookera ene Saudi gye nasookera ekiyigo kwali tekuli kisumuluzo naye ng'abakozi tuliwo basatu wabula ng'owokusatu Omunnayuganda akola walala Omufiripayini nga ye akola ow'enkola naye ng'abulayo emyezi 6 agende. Owulira mukwano naye nze olowooza ekyanzigyawo ki olwedde baali bankwata ate nga babadde tebankwatya na mukiigo just wabweru yali yankwatya nga nsikambula nteeka mu luumu ye okitegeera ng'ate naakajja ekiyigo kwali tekuli kisumuluzo. Kitegeera mukwano ng'era bwenze wemba naaba mbeera ntiira ddala. Kwaliwo abalenzi babiri nga naye tebalina bakazi nga bakulu. Kitegeera mukwano naye era ssebo obeera oli mu kutya kati bino nga wooteeka sabbuuni nti ozimirize obeera oli mu kutya. Kati wendi bwe kiri mukwano ekiyigo kyange kiri mu ddiiro ewasookera ddala ku mulyango ogufuluma wabweru. Kitegeera mukwano era kyekyabagenyi naye nkugamba tekuli kisiba nagenda okujja wano temuli kisumuluzo naye ruumu yo mwekiri era seebaka nga sigikebedde nno gikebera emirundi okitegeera ne webaŋŋambyeko olunaku olumu nsule waggulu eri nga waliwo abakyadde nti bo basule wansi bonna n'omukazi n'abaana ne muganda we nze nsule waggulu n'omusajja. Nkugambye era eddiiro lye nasuzeemu lisemberedde ekisenge kyabwe kyennyini naye nasuze nzigaddewo n'ekisumuluzo. Okitegeera mukwano abaana abasinga babakwata bukwasi. Kati olaba ekiyigo kya wano omusajja waaba waali kuba atera okusigalawo nange nzekka wabula waaba waali anyway ayina okuyita akuyita amala okulya ajja n'ebyokulya mu restaurant ng'omukazi yagenze n'abaana wabweru batambudde n'akuyita okime ki byaliriddemu mukwano. Kati oba ogenda Ghana era oyina okwambuka obikime. Kitegeera mukwano naye era wemmala obbikyayo oluumu yange ebeera nsibe neggalira n'embeera omwo paka omukazi wanaakuba akade n'akomawo. Kitegeera naye okunaaba ebyokunaaba byo mba nina obbivaako omusajja kasita abaawo mba nina obbivaako naye ng'ate omusajja akimanyi nti gye nava baali bankwata era bwe baakimugamba ku ofiisi yaseka nnyo okitegeera n'aseka wano ng'alinnya amadaala kati bakimanyi nti ntya nnyo nkitya nnyo naye nga sisobola kunaaba nga waali kubanga lwaki mukwano ekiyigo tekuli kisumuluzo. Kitegeera mukwano kyekyo abaana abasinga munange babakwata bukwasi. Nze nagafuna abasajja 4 balamba nga baneegezaamu naye mba siina maanyi gabalwanyisa naye just ntuula butuuzi wansi neesiba feesi nenkaabawuna neesonyiwa. Kitegeera mukwano nja kukubuulira ekyama lwaki tebankwata nga ne wajja okunkwata nga kyekimuleese amala n'antunuya butunuulizi n'akivaako n'agenda.